nkwaniriza mu programu yaffe ensonga mu ddiiro nze Kyeyune Noah nga leero tukwataganye n'omubaka ow'Entebbe omubaka Michael Kakembo Mwatekamwa era ensonga z'erikwenda okwogerako za byabufuzi yokka tewali nsonga ndala omubaka tukwaniriza ku Big Media ekisookera ddala olabika ndi mulwadde n'osanze mudalo nti bali buzibu tujja kwogera mpola mpola. Yes omubaka sipiika luli yali ku TV n'atubuulira amannya g'ababaka abasaze n'abatana eryo saaliwuliramu obukyaliyo mu kibiina oba erinnya lyafuluma ng'asoma nti omubaka Kakembo Michael ow'Entebbe asaze okuva mu NUP n'agenda mu Democratic Front. Abamu ababi baakisaza ne bakikolako edit ne bagamba mbu Kakembo ow'Entebbe asaze okuva mu NUP okuyingira NRM. Ekyo tekyali kituufu. Ekituufu kiri nti nasala neva mu NUP nefuuka owa Democratic Front. Era twogera kati sikyali memba wa NUP. Era ebintu byonna kali nzikiriza lwayo mwaka kumugenda mu kalulu oba bitatambudde bulungi okkirizibwa eddembe lyo lya freedom of association and freedom of the association. N'ogenda wona okoze ki owulirira emirembe kale no bwentyo nensenguka era kati naku zino sikyayogeza bukambwe ninayogezanga bukambwe kubanga nagezangako okusomesa abantu nalowooza nti bategeera naye nga tebawulira kati nze bwe nkuviira ndowooza tekiba kya mutawana ate okuddamu okujjajinga nga tukyali part of ebya NUP obuuza ba NUP abakyaginyumirwa ffe twawulira nti obaoliawo tuli mu kifo ekikyamu tutasaana kubeera obaoliawo entegeera yaffe nga tekwatagana ne bannaffe abamu bo ebitolera bulala ate naffe nga tubiraba bulala okulaba akaseera kamwe mu kusika mugwa okireka n'okola ebibyo ebimu ku byanzijeyo bwe mba nga nkedde ku makya nze nendaba nga ndi mubaka wa parliament ali ku ludda oluvuganya gavumenti ya Museveni ate mu nsi yonna we are the minority nga gwe kaseera tujja mu palamenti gwotwagira kufuluma olwalita ensonga ezimu bannayuganda nti mufulume palamenti ne babuuza lwaki tufuluma nga banziramu n'ekyejo nga bagamba anti mulina ennamba ntono ne bwe munaabeeramu era bajja bawangula ne mbabuuza ddire tulibeera abangi kubanga tuli mu opposition mu nsi yonna omuntu ali ku opposition abeera ne minority government. We are the minority and we shall remain minority paka nga tugenze mu buyinza akati tuliteesa ddi kubanga gwe excuse gy'otuwa temufulume olwokubanga temuwera ene bunaabeeramu mubanga bazze okulegitimizinga ekintu kyabali no nababuuza ekibuuzo togikwatako tetwafunamu nga opposition tetwafunamu Museveni yakiyisaawo nti yakiyisaawo omulimu gwaffe nga opposition kulabisa tetwamulabisa bulungi Museveni tetwamulabisa era tugenda okuva mu togikwatako wadde aba NRM baagiwangula naye buli yagikwatako yabonerezebwa mu kalulu gyeyadde era bangi baagwa n'abaagamba mu bantu nti tetujja gikwatako nga ba NRM yagenda mu maaso ne bamma ne kaadi yagala obbabonereza okuseseetuka okuva ku sitandi y'ekibiina abamu ku bo yekkoni gali wangu w'embaali naye yawangula ku independent kitegeeza nti bw'obeera ku ludda lw'abantu n'olwana n'abantu kolema kusigala ku ludda lwabwe kubanga emaanyi g'abantu naye mpulira ennaku abantu b'Entebbe bagezi Ntebbe tuza mukimanyi bulungi nammwe mu nsi yonna ekibuga ekyasooka okubamu abagezi nga kati tukyakumya omutindo ogwo Ntebbe tukumya omutindo gwaffe era bandeeta kubanga nalina meriti yange ng'omuntu tebaali bandeze Ntebbe bandeze kati n'emyaka 5 Ntebbe bandegedde emyaka okunderera emyaka 45 oyo mwana bamuto yes nsomedde Entebbe nkozedde Entebbe nyumba ngizimbye Entebbe ebyobufuzi byange byonna ebyabuvubuka okubitandika nabitandikira Ntebbe kati abantu b'Entebbe bamanyi nnyo n'okusingako era ojja n'obuuza Kakembo kyakwanyi yakola tebagamba Kakembo yali wano okuva mu 97 kabuka abavubuka 98 amasannyalaze nti amasannyalaze abayogera ekyo nze mbasaasira kubanga twesemba abantu abasukka mu 2 WMP kawangulako 5 mu 7 amakulu kitegeeza ki newange Entebbe gyenva twesimbawo nze bampa tiketi ng'omubaka parliament ne batubona ababaka abameeya ne bampa n'abamagombolo ne bakansala era bangi baagwa tebawangula kitegeeza ki oba amasannyalaze kitegeeza nti amasannyalaze gakola kubamu wala tegakola
kati olwati amasannyalaze gakola kuba mwabala tegakola kyewuunyisa kubanga ne mutabani w'omuganda wa Kyagulanyi yennyini yeesimbawo owulidde yeesimbawo mu Kampala Nyanzi n'Essaalaba yawangula olwa amasannyalaze gakola gwoza Kyagulanyi ayagala nnyo osinga muganda we ne mwennyini eggumba yeesimbawo era teyawangula amasannyalaze gakola ku Kakembo kati ekyo kyabujega bw'okulowooza ntiza Kakembo ganza omuntu sirina contribution era kyekisinza okunyiiza ffe abamu abalina entongo okunjerega omusajja omukulu ku myaka gye nnina Kyagulanyi yanyingiza ebyobufuzi era nenkugamba nze Kyagulanyi yasanga mu opposition okuva e Makerere ku University abamanyi obulungi okuva mu 1996 mu kalulu ka Ssemwogerere nenyingira UID paka kati sikyukanga konsilivanga ku opposition era kwendifiira kati kino ngamba mu Kyagulanyi yandeese yakuwa amasannyalaze yajja mu parliament nasangamu aba opposition abaawangula Bamwanga Kirumbi yabasangamu Bannamboozi yabasangamu Bamupuuga yabasangamu Baseggono yabasangamu ate atuyambye buyambi nti afubye nnyo okwagala obbasuula abafulumi ninga yabasangamu nga bakulembeze ab'amaanyi ye kyabasasudde kuba kuba abafulumye tumubuuza abasajja bwasanga mu bukulembeze obakwatibwa fitina lwaki oyagala obbafulumya bwongamba nti gaali maanyigo masannyalaze go kati tovuma Mpuuga bwegaba gaali masannyalaze go just associate yourself with Mpuuga osirike Mpuuga asigaleka mu bbanga agwe naye bw'otandika okukuba Mpuuga n'omwerekerezaako ebigambo ebinene byabitano kyakitegeeza nti naawe omanyi nti w'amaanyi oba omanyi nti si w'amaanyi toyetaaga kumwerekereza bigambo cutting off just enkolagana naye gw'osirike naye agenda eri asirike bibye naawe odde n'osirike ki ekitegeeza nti bakyalwana Mpuuga nakati bamumwayiriza nze bita kuwayiriza kubanga nze mbaka wa parliament ate sigenda kuwa kibagamba kino ffe tugaba ssente wa Mpuuga sente tekyejjusa kubanga ofiisi ya Loopu tuze tuzimba nzimbe era bw'osanga bagenda Latiga abagirimu banandala mafaaga ebitibwa Ssenyonyi byalimu tebabifuna kati ng'ogamba nti Ssenyonyi kati ye yalya Latiga yagamba n'okugamba naye anti Latiga yayogera ebyo ebyekigega nze namulaba Latiga ng'ayogeza Nugu musajja omukulu ku myaka gino gw'ogwalata gwaleega yayogera ng'atategeera kitegedde yaliko Loopu nenga Loopu office bajja bakola ki bazimba nzimbe Ssemwogerere tyana na office okiwulidde tyana mamotoka ate bagenzi bakyusa ne bakwasa office bakwasa emmotoka ne bakwasa security atwena na office erifu Kiza yabifuna kubanga ababize bazimba nzimbe era kyobula nakugamba nti nze Mpuuga okumukwalifyinga nti yabba singa tuluka 226 akasimu aka $5,000,000 ne bataka wa Ssenyonyi awumanya nti yali oli yabba bubbi bwakagana kiba kirala singa parliament evayo negamba nti ye Ssenyonyi tebamuwadde ssente ezo awumanya nti ye lwaki Mpuuga bazimuwadde kubanga nze kyenzikiriza nti parliament ejja ezimba buzimbi office ya Loopu ne privilege zaabwe bazze bagattako ngatte abaasooka tebazifuna kati abaliwo bazirina era ne Ssenyonyi ebitiibwa kya Mpuuga byalimu Moroka bamugula buguliza Moroka atambulira mu bamugulira emabega ne maaso abasirikale abalina eri batambula ne Kyagulanyi ne Kyagulanyi ogamba ne Moroka zirimu zibagulira makubo kati ongamba nti Mpuuga yali alya ne Museveni okuva n'ebyo ebitiibwa bagala okungamba nti ne Ssenyonyi naye kati alya ne Amongi kubanga naye Amongi yamufacilitatinga eyo security yagisasula n'amagye ge yogalawense na buli kimu kati yoga kula mati Ssenyonyi yali na Amongi wanga Mpuuga bye bitambuliramu nimugamba Mpuuga kati ayo yabika agenda we na lebo kati n'abasirikale bamwekera bwerekezi eyo futwa fubitizi nge butayagaliza wanga sanga Kyagulanyi mwenkanya senga teyagala kuswala yandigambe basi yandigambe Julia Joel Ssenyonyi nti nkwegayiridde ebintu byembadde nvumira Mpuuga gwetubikwatako sobola okwalifyinga okuvuma kwaffe nti Mpuuga mukwano gwa Amongi twaba yamwana abasirikale gwe bigaane ne babanga ne Ssenyonyi ebitiibwa bya Mpuuga bye yalimu tebasalako n'eki kitegeeza ne Ssenyonyi kakati naye ali mu bigere bya Amongi naalonga kintu ki ekyosingira ddala okuwulira ekikukwatako ekikulu ekyosinga okwejjusa munno ekisinga okunejjusa munno bingi nnyo naye ekyasinga okunejjusa nze musajja yali afumbira omusajja wange omwavu Democratic Party nemba omukazi ali trustworthy nenfumba bufumbo okusukka myaka 25 nga sinobye era siri malaya sizunga mu byabufuzi nengumire waddi ku DP era nakigamba ne Kyagulanyi mugamba ne Kyagulanyi ozokwana omusajja gwe bayita Kakembo abadde mu bufumbo n'omusajja omwavu Democratic Party
kyokka naawe oli mwavu kwaga Sseggwa Museveni oli mu buyinza Sseggwa NRM lwaki endekawo omusajja oli omwavu nzije enfumbe wo mwavu mu nnuuli ote okuba olina okukola ebyenjawulo bisinga DP adduka mu DP nga tudduka lwa mmawo buli muntu agamba nange mmawo ekibiina kyaffe akitunze waani era mubiraba kofe nedda tuzire omusajja bwabanga ekibiina kyaffe agakiri nawa Museveni bwe tutalima naye kambuga okumala ebbanga ddene katumuviire tugende wa muzzukulu wa Kayira omwana wamaffe omuganda ajja tukuuma twabuuka mu flying pan tugwa mu kyoto twabuuka susu ne tulinnya pupu omutwagwa kati n'obuuza kati njawulo ki gye tuvudde tuwoza mmawo akolagana ne Museveni gye tugenze mu Nuupu batabani ba Museveni Balubongoya Bakatana Bamugisha baani be bamanaginga Nuupu abantu abaali bamu NRM abantu kubanga emiggo nga bali mu NRM kati bakulembeze baffe mu Nuupu era Kyagulanyi akugamba nti abo beba opposition ennyo okusinga Sseggona okusinga Mpuuga okusinga Nze Kakembo abadde tested for 30 years nga ndi ku Luvuganya nenolera Secretary General wa NRM Lubongoya anti deputy we Aisha Kabanda wawa mobilizer yalinya anti ulira mobilizer yali Nyanzi waki omugezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi yali waki Mukisha ali advisor waki akuli bali FDC naawe simba okulira abavukanga buli bona baana beeri akaziza mu Lukamba grupu era bw'ogitunuulira nkubuuza abaayi adduka mu DP bamma okututunda wa Museveni gye tugenze mu NUP batabani ba Museveni be bamanaginga Nuupu twava mu flying pan tugwa mu kyoto kati ngamba kati kale katugume byonna byabe bimu tukola obuweereza eri abantu NUP tekoze buweereza bwayo ng'ekibiina ekikuli Luvuganya Bannayuganda batubanja ebbanga erisooka ebirowoozo by'oludda Luvuganya gavumenti tubishiikiridde bulungi ne ku floor of parliament answer is no Bannayuganda batulindira bawulire ebirowoozo byaffe ku nsonga ezibakwatako ng'etteeka ly'emmwanyi ng'etteeka ly'abasirikale erya political parties n'ebirala constitutional reforms mwafuluma bwe ffe tufuluma bweru batugamba tugenda Arua tugenda kale okutambula nga tukyali Abaganda baffe mu regions zaabwe parliament ng'etambulako tugenda mu north era twagamba ffe tugendayo ensonga zetuwa ziri za kito mutukekereza ssente za mwamusolo twagazigenda Arua ng'ate ekyo bakusanga ku nnyonyi ng'ogenze kusaba mupiira Mombasa contradictions ezo zitumye okumatiza abantu baffe nti ffe tuli ene better than NRM kakati bw'otunuulira olugendo Bannayuganda lwemutusaba mmwe olw'okuyunitinga oludda Luvuganya Museveni tube lw'amaanyi nnyo a stronger opposition nawo tufeerinze tosobola kuzimba stronger opposition nga muli mu kulwanagana buli omu anyooma munne buli omu ayisaamu munne amaaso buli omu avuma munne buli omu ayisaamu munne eggaali Nuupu erwanagana ne FDC oba PFF Ssemujju Nganda omusimbyeko candidate ogenda okututunuulira baddipi lutalo FDC lwaguddeko lutalo ate Nuupu gye tusuubira nti ye leader of opposition ye taata eyandibadde atambulako namuziga y'ebyobufuzi eby'opposition olulimbi olwo bw'otunuulira gwe NUP oluzannye bulungi era ewamu ne Uganda essuubi tegana kaluka tugenda mu 2026 oludda Luvuganya Museveni luli ku front line eri united tiridda tugenda mu kalulu omu ng'akuba bibye tumubuuza gwe tugenda mu kalulu nga buli kibiina kivuganya Museveni ekizannya byakyo mugenda kumuggyako Bannayuganda abalonzi bo baatusookayo dda era mu kalulu kekawempe wakalabye bo Bannayuganda baasookayo ne bagamba ffe tugenda kwegatta ab'FDC aba DP bona balonda Nalukoola neffe bannabyabufuzi bakama baabwe ffe tubaliddemu olukwe tuganya okwegatta ffe tulina amalala ffe tuvumagana kugamba n'omulonzi n'asoberwa ffe babbi bannabyabufuzi babbi bali mu palamenti babubbi musimbi bo bakola ssente ebyobufuzi babivaako kitwago tebagirimu mu palamenti munyago kifo kyabwe kya diiro bali mu munyago nze ndi mu palamenti nkuwulira era nkera mwere nkaba amaziga ne ngamba no palamenti gye najjamu ngaazibu n'abopposition abantu baava dda mu struggle nze nali entebe nga ndi mu struggle eyaddala kubanga abantu bambuuza bwava Makerere ng'oli w'amaanyi mu UID gwayo omwogezi wa UID Makerere University neno tuka entebe 21 neesimbawo obw'MP bwa MP obwa Buganda region obw'abavubuka namanja n'atuwangulira ku popopo nenaddayo entebe ne ngamba bannange tuli mu struggle kijja kulwana ne baganda bange Kawuma Jangu Kayanja agenda ku bwa meya nzikazize bali mbakuyegere tuzimbe struggle yaffe yawamu abantu abali mu struggle bati babeera
Leka sotuka mu bantu nga balwanira bifo kitegeza swagona bagivamu. Ne sente balwanira sente bali mu kulwanira bifo. Sente kitegeza mu parliament gyeziri. Nze mpugula lwalo opo natakirawo mu kuma. Bala banzo mu kubaga mantize sobola kuma mpoga kulebita nga sinetegereza kubanga mpoga kujja kabaita following social media. Yoga n'abamuvuma nabo bali. Abadde ta following social media. Timpugo lwalayira ku bwaro batandikirawo muvuma. Batandikirawo mulwanyisa. Onchagezaako kola bamukuba. Ora ne kyagenda wane munyonyo nga isibana bina bya bufuzi ba stakeholder nzijukira naliyo ne munyonyo ne bakisuula yenkyali kibi ate kyali lwaki bakisuula bo babuuza mpuga nakira ku machana agalo genda okola oversight kyalire kole mulimu gwafe nga bakaba ya mpuga nagumulemesa mukama we president ne rubongo ya nengo mulimu gwali mu byogo kati nze namanya nti mpuga zalwanyisibwa okuvunanaga nga n'ebitano tebirina baawo kyandedde okugamba nti nedda lwaki nkakasa nti kino kituufu ono musajja twabadde ku loopo emyaka 2 n'ekitundu nenga atudde ku nkato nenga bamutuuza ku nkato bebo benyiri baganda be atabamuwa ekifo ekyo ate namanya enkato ndo musajja azituddeko kumala emyaka 2 n'ekitundu gyamaze nga loopo bino bizigudde bya 5 soka nenzire ebbali ngamba nedda asoke mu ndeetere ekitabo ogenda netegereze kiboogerako kyalimu mu budget ogenda okukisanga ekiri kati take ya collective responsibility yaba ekintu kyonna bwe kibanga kiri mu likodi ya parliament mwedi suppose okutuula n'enteesa mba mujega mba musiro okukyega nambo sikimanyi mba maze okwolesa nti either simanyi mulimu gwange ngomba ka parliament obuli nefutwa oba nebaka no I sleep on the job nti bituka mu parliament sikola kye nina kukola era musango baka parliament ajejemba mbwe bitano mpuga ya babibbe mba njagala mu kuba likonde omubaka kubanga abayolesa mu bamulonda nti tategeera n'omulimu gwa mulonza tagumanyi yetuteeseza mu parliament tabaayo ne wandiko ebikola mu parliament tabisoma briefly tekitegeeza era omuntu yenna kabeera opu addamu n'ajejemba mu mpuga yali ebitaano abayolesezza obusiru nti tasoma biwandiko bya parliament n'omulimu gwe gwakola mu parliament tagumanyi bateesa mu parliament ng'ali mu tulo kyababulira abalonzi n'okusiriwala n'akugamba babadde bakibuuza no nsamba naswalira ku TV wamulabye kale kyalimu otyo kukiba kyalimu ne bakikukusa ani yakikukusa tuyambe nga ali abyanga nsamba Patrick senior legislator afude mu parliament zina musangayo beba senior vandole twebuuzaako ngolaba naye ajejemba yesiriwaza ku TV ensi ne mulaba nga yekaza agamba nti kale twabiraba naye babikukusa boyogere ekyo kitegeeza era tumanyi mulimu gwo kubanga mbaka parliament mulimu gwange omukulu bwendaba kye bakukusiza nze nkikwata pa nekuba endungu bannange wuna nakyakukusa tekyabaddemu wakyogerako tinedda waliwo minority report ku nsonga eyo nti mwagireeta temwali mu komiti nemukigoba ate nakikukusa nemwandika minority report nti nedda ogamba lwaki nti bakikukusa so Kyagulanyi alina engeri gyatemyeko ababaka bena nesuubira nti bagezi n'abatemako emitwe mumpimpi abo abalabisiza baswadde era ngenda kumuuza musajja wange mugamba nsamba wadde okiikirira parliament ya Uganda ya Afrika yonna twakusindikayo ngaoli musajja kwesiga nti oli mugezi kituufu olina amagezi Patrick Nsamba ushabe olina amagezi osobola okubeera mu parliament neweegaana bye wayisa n'owayiriza mbu byakukusibwa musajja nakubuuza yogere yabikukusa naye tomwogera oba yabikukusa nga otidde omwogera wateekawo minority report wamulabisa omulabise nti banange omusajja wuuyo oba sipiika oba commissioner gundi alina ekintu kyakukusa kyetwatadde mu report wakiwoga nti nedda ati bannayuganda mbasaasira bakera ku makya ne batulonda fe ab'opposition nga balowooza tuli beesimbu naye tuli bakuusa omubaka ku 10 ebibiina ebibadde ku opposition ebbanga olugo ngambye obadde mu opposition abanga wetegereza opposition wezibadde zikola ku 10 nupu yakoze eti ebbanga lyemaze ku opposition giwa obubonero 20%. Ngekyo kitono nnyo ngiwadde 2 sirabangako kibiina kikulira opposition kijeganga kya National Unity Platform mu history y'ebyobufuzi sirabangako leader wa opposition mu Uganda nga mbadde ne bensomye e Bulaayi sirabangako leader wa opposition mu jeganga Kyagulanyi Robert Sentamu I have never seen it nawe kero mu Uganda Besigye abadde wano na leading opposition kyali Besigye nkyamuwa salute for 20 years nga opposition eriwa Kyagulanyi n'emyaka 5 gimulemye gwe mwamagezi kwa kibuzo kiki banga si yasoose wantu aliwo abasajja ba semogerere polo kanga semogere yaliwo ali bingo opposition yaliwo yakagirira bulungi nnyo natukuma Besigye najja yo mulangira byonna alabika Moro alabika akolera Museveni naye Besigye yagumira amayenga ago
nakulembera abasajja abazibu abageze mu byobufuzi Buganda wange for 20 years Besigye omwarankaki ngane kakati wenjogerera akyaliko amasannyalaze amanyi after 20 years naye akyalimu maki nga Kyagulanyi emyaka 5 amasannyalaze gwe wera mu 10 katoli mwana abategeera bono kujja kaba yayibeyo mu street abavubuka abatanaki bamanyi mu nsi beboka bakyakuba enduru naye buli muntu yenna ali mwaka tegeera akugamba ne mbutuufu wano twatomera bwanga tumanyi na rolo yogwe ngomba kwa parliament nti ngono kyo nya president bamuyise Bulaya agenda kwogera byo opposition ya banga yachekera opposition ya Uganda banga mu international conference nagenda akuba bivule Bulaya tanaba kuyawula nti guno mulimu gwe bwimba naguta kati ndi politician bwengenda mu international conference what are they expecting of me kati obusi abufuzi besi yabona ko myende bekanga akole wala musawo wamako mudalonga janja bakwanga musawo kiriza wenja mu byobufuzi kiriza musajja samango mpira mwamu wabula owabula omusiru atawabulwa omusiru atawabulwa era jasigala bwatyo bakuyise mu international conference abasajja abapita America ekweza ba diplomat abasajja abayivu nga gogena ne kapere na Edi Mutwe enubianini balina anti ba presenting je kikati omuzungu akutunulira bwataka na this guy is serious kapere posing amwao akwatwa muzindaro nyenya mugodi oze mu international conference be bandi kutemwe ate mwandi mwabakiraba akati oyo mujega obubwe busiru wenkugamba because politics is about managing people's interest to managing abisoro to managing abantu bolemerwa okumanaging omuntu tusobola kwa president wa gwanga Uganda gwanga Uganda lirimu ababi lirimu abalungi lirimu abarogo abasezi abasoma abatasoma mulimu abalalu mulimu buli mawanga n'amadini kati gwe nga president onakuba mugezi nnyo okumanaginga such unity and diversity bwebe kulemye ogera politely bannange ndi musiru biganye mufune yo mugezi nayo n'ebyo bigambo bya Uganda bimutegeera ntikire nayo bigabye ngoli mukambwe nnyo no sinedda omuntu kiriza kyoli nange kakembo lwalo ngaba nalongwe wakamu nabana timusonyiwe ddadwa mu nkozi ebyekisiru byo nasiriwaddemu it is kubera honest joli nukana hivi mutufu bwe manga nze ndindiga opposition engato je nayambala ya Robert ya gunji ya Besigye nkoze nga Besigye ndinedda oba muki omuli mwamaze mogaba nange ndi musiru echa gwe ndava ne yetu ndeba ne Uganda tibanange mu nsonyiwe mwampandidinga opposition ne mu nsonyiwe sina magezi gakuma opposition teliasobola abanga Besigye yakuma opposition emyaka 2 gwe kulime n'emyaka 5 n'ababo boyina abatono bati makumi aga wakuba bafulumye gendo boze Kyagulanyi kati mugambo yagala kujja kwa Museveni atuze ogendo boze Kyagulanyi yagala kujja kwa Museveni ntiye ayagala nababaka 10 kuno ona bafuna otya 10 baje ona bafuna otya ngane n'ataano boyina oyagala bajjayo ati abadi kusinga ne vice president government ya Museveni banyiridde aba NRM buli NRM yesimbye mu constituency nga MP tali kamuvuganya almost ekibina kya babaka 10 nze ndi musajja mu Katoliki ina akabonero akalabika akalaga ekitabo akabonero akalabika akalaga ekitalabika kakulaga nti either president wa Mugomesiga mugezi oba musiru segede mukuru singa mukera kumacha oyagala kuweza ababaka ba parliament 3 oba 3 ate 10 ate oyagala kuba ebita protest vote yagala kujja ku Museveni oyinza okwewa score ya 10 parliament ema abaka 15 mu 3 mu 9 cyana amalamu yeregera kakati omoyo kubyeje wanjogedde ntya omaze okulaga banna Uganda nze byokujja ku Museveni mbivuddeko sikyayagala kwesimba kumuwakanya nenze njagala kubeera leader of opposition era nga target yo okuwa majority MPs osigale ngo leader of opposition muna Uganda ayine essuubi yagala kukyusa government twagala government mpya olwo mutadde mu kasasiro nti ebya president Museveni soko koleki nze mu mpapa baka bange 10 mbere nga ndi leader of opposition kakati twansana kubeera proud n'okulwanirira oludda okubeera mu opposition forever ba Museveni amaze okureducinga ku level kitegeeza omaze okuwanika nti kiriyo kivuddeko wesiza senga Kyagulanyi ne banne bano chairman wa vice president wa Buganda Mwanga Kivumbi yampa target nti kubabaka 15,229 betuna mu gwanga kumudi gwe tunako bina this is our target botulemerwa tukwateke ebisatu yabo ngamba nto yagala 10 ogenda kudamwera kufuna ana
oba oyagala kujja ko Museveni ogenda kufuna ana. Yes, that will be your target. Obanga osobola kera kumachanga gudduka misinde kufuna gold noga neze njagala bronze atomazo okwewanika okugwa wachingira mu bwongo obwo nze abadde adduka okufuna gold medal afunye silver ne bronze ta celebrating a victory. Do you celebrate? Osobola ati okutwala mu kalulu kuwakkiriza edda je Museveni yakuwangudde edda nawe okkiriza togenda kuweza babaka bina gwe nawe oyagala ko 10 kati mugenze kulwanira bwa leader of opposition kya Museveni wakitadda kwanza atategeera gwo yendabayo no si yendabayo ndoza atategeera kwanza mwangu yagala kujja ko Museveni ningo yagala kumujja ko n'ababaka 10 kati yenga ina bina nga gwenda ko 10 ne government sobola kujikola ne speaker sobola mulonda obogenda kola government kitegeeza gwe kenyini you have given up obubonero obulabiko bolaga nti naye yennyini yakkiriza yawanise obubonero obwokubiri okukulaga yabale ku kirebe bonna abandi badde bakolebera president n'okumanaginga campaign trail ya president bonna bwe bejjayo ne batandika okwesimbawo mu bifo kikulaga ki nawe yennyini baweddemu essuubi nenyanza agamba kankoso omukisa guno nga Kyagulanyi akyali mu amasanyalaze nkwate yakafo nange wendiira ebyokujja ko Museveni baba bivuddeko Lubongo ya ali mu constituency omugezi kibiina Katana bonna bali mu constituency ogenda bonna buli mwana nyaki olaba ne secretary wa Lubongo ya naye agenze kunonya bwa kansala kitegeeza nti nabo bakkiriza nti sipage bakeese bawanise ibintu bya protest vote katemba wabana bavubuka kubalimba nti waliwo protest vote neteri protest vote mufanya kugenda kunonya kawogo lumafu ne yakafoko manyi kiri mparanya kwogera mazima ekyo kye munjogera mbwa kakembuze kugura mazima nti amazima kati byo ofuza okujja ko Museveni twabivuddeko fenga abo opposition buli mwaka agenda kunonya wali akamuwogo yeso gara kyolaba ebikonde bingi mu constituency ati buli mwaka anya bwa MP batuna bosanga bakani wa speaker obwa kansala obwa chairman amagombola bona bali kumbako wa parliament lwaki sitago bagivuddeko buli mwana onya wayitira atoke mu parliament afunege okamuogo asomesa abaana be awo nsasidde abalonzi baffe mubaka abalonzi baffe nkuba beekuba n'omusana nga balina essuubi tebazze kulonda abantu abaleese enkyukakyuka abagenda okukyusa gavumenti nga teffeffe nnyini abeesimbyewo tetubawa ssuubi eryo tunoonya kamuogo akembo wange bw'anaabeerayo n'afunayo 10 n'abeerera abaana be nange bw'alimpaayo omutwalo okuleekaana emyaka gibadde 5 oli first time kibadde kyekisanja kye ekisoose era kibuzaako omwaka gumu oba n'obutakyawera kintu kyekyo ekimu bwe kikiwanyirizamu contribution yo mu parliament ku kisanja kino ekisoose gwe mu kisanja kino ekisoose menya rekodi y'abaka baali batabaddewo first time mu parliament okutula ku probe committee 2 mu parliament probe committee zitulako bajega mubanga balamuzi mba mugeze cross examining eyo tu cross examining abaita ba witness kubanga ali omulamuzi ali kudali ya court of appeal wa Supreme Court natula kuyanonyereza ababba sente za covid n'enchenyumiriza muzana bangi bunabasa ababa senior bali bagado tula bagenda bakikolo najitulako ate n'enkola omulimu omulungi mu wiki 2 n'empayo report n'entula ku ya NSSF etimu ya president Museveni n'abayenali mujabade babba mu musimbo gwabo lindi NSSF zena kibolobinga sirimo sese kibaliza katonda bali mbaka abadde mu parliament n'emyaka 2 nga tatulanga go ku probe committee wa deji ati eyo probe committee gitulako kitegeeza lakini mu parliament ezi musajja mubazi wa bitabo ndankoze mu banka emyaka egisuka mu 11 so bamanyite ku kigambo kye figures zine sente nukuta awundika fu toyinza kunziba sente awo mundi muzibunyo bwe mbambala sente ngombane ku lugalo bakuyisako bitano ku kya sente nkimanyi n'ebitano bikyovola bane mu parliament lwe tubakubidde ndio osanga kakembo first timer ngasobola okunyonyola budget ate onsamba ushabe senior wange ngatasobola kunyonyola budget ufenani abo mugezi wanga ffe twakubuka simu mateeka ye twakubuka okwetegereza ebiwandiiko budget eyo nsobola ogitunuulira n'enkolagana omuntu wayagala okubbira nekugamba nti wano wayagala okuyisa ekyokubba accountability bw'ogireeta report financial report n'ogimpa tusente mubazi wabitabo ndi financial analyst kati nga ntunulira nga nsooka nkwata ogutabo nga ngubikkula nga nkugamba oyakubbidde wano kubanga gye mirimu gyaffe ba auditor ba accountant ba finance officer betukola so awo nebaza katonda nti omulimu ngukoze nebindi bafuvudde mu parliament basigala banjogerako kakembo yakola wanga beera mu committee ezo you identify amakubo ababbi b'ensimbi z'omusolo bayisa sente n'oloopawo wano yabbidde wano weyabbidde wano weyabbidde wano weyabbidde nebigwedde omulimu gwange era ngukozeseza bulungi ekira ekibuzo kyange kisembayo era nga first time
kintu kikyo ekisinza okunyiza mu parliament eno. Nze kisinza okunyiza mu parliament Nyamulundi gw'ogusoose guno kwe kugamba abantu abajja okuteesa tudduka omulimu ogwatulondesa. Omulimu gw'okulabisa gavumenti ya Museveni tugukoze mu parliament ensonga bannayuganda zaba batwesunga nga bonna balina ku TV balinda balabe ababaka byabwe, alternative policy zaabwe, alternative idea zaabwe, alternative opinion zaabwe, nga tegwe okugamba let us get out. Ate nga tufuluma ku byekisiru tutumula ku tteeka ly'emmwanyi zaake yajjanga omugule n'asooka okulezinga procedure matter katabana na kutebolinga nsonga n'akomawo n'asitula mubaka munne yali atudde mu ntebe era ng'ayagala balwane era parliament tugiwe. Nembabuuza muli bagende bantu babaguze ssente mujje muyiwe geemu bw'otandise okuleeta etteeka lya UPDF era loopu yasituse kuwala procedure esituse ku procedure issue n'asooka nga wa procedure n'akonkuludinga tufulume wabweru tumubuuza taata tufuluma ku ki wandese mulonda ne baleeta etteeka eryo netutandika okulwanagana nalyo netuluka kwatika etukubaganya ebikonde awo twandifulumidde. Nange ebizayo nembuuza munnante bawo Nantebe nambuuza Kakembo mwafulumye mu parliament lwaki mwafuluminga muganda nti loopu yasituse okuwa procedure matter n'atulagira si ffenna kusalawo n'atukamandinga get out n'ofuluma naye kitegeeza ki ate nosanga abavubuka munnange abali ku mukutu kuno nga bamuwana mbu kyakola kyali kyakabiri era nga bamugamba muba minority nibe munaabeerayo mugera mugezi ku legitimizinga kintu kya musajja kitegeeza temulina substance. Omuntu alina substance tadduka saki challenge yimirira musajja oyogere ensonga zo bannayuganda bakuwulire mu butono bwo basamogere batwala mu parliament eba beni wacha mu butono bwabwe ne boogera ensonga esine kola ki era bannayuganda kibatusuubiramu kyokora omusajja yasigalayo Muhammad Nsereko n'ayogera ne Jona Oduru ibafuka bamaanyi mubuli abawana Ssenyonyi yakoze kirungi okuvuma senga kyenyu yasigalamu amajege gakomandi gagaba baka abatano mu 7 negakola Oduru kiyakoze oba Nsereko twandivudemu nga tubamaanyi we lost it tugenda mu kaluto ina nakogenda kutambuli musajja akwetedde blanka cheke yiyo mugenda mu kaluto myezi egi gikozesa ofunemu ebigambo by'onakola mu kaluto kali twaviiriddemu awo ng'ogusema ebbumba ati ng'ojja weewaana mu bantu nti nakoze basi kikola ekyo mubaka kyasi omu mu parliament asinze okukolera omulimu obulungi mu kisanja bwe bwolaba mpaye mubaka omu asinze okukolera akoledde obulungi Ssemujjuŋŋanda bangi niwe olwogamba nti onaakoze ate mulimu n'abakuusa naye ng'olaba mu maaso gammwe nga muyinza okujja ne mubawaana naye Ssemujjuŋŋanda ankoledde omulimu mulungi nnyo yakwata ekisooka. Owokubiri Mathias Mpuuga akoze omulimu mulungi nnyo. Owokusatu yandibadde Jonathan Oduru naye ankoledde omulimu mulungi nnyo. Segona kali amaggwa naye akoze omulimu mulungi nnyo akoze ebyensonga. Ani omulala waliwo ne Aisha Kabanda Butambala ne Aisha Kabanda naye mu bakyala ankoledde omulimu mulungi. Mubaka kyasinze okukolerwa bubi mu parliament gotayagala singa obadde n'omukisa tewandyagadde mukuddamu kuteesa naye Mpuuga basaana kuba kutabika nga babajjanjaba naye twaboonoona ne tubaleeta mu parliament nga bo basaana kuba nga bali mu ddwaliro bajjanjabwa mwe bali abawera naye abakulembedde abakwatidde empanga ye Zaake Mutebi Omutyana oli asaana kuba kutabika ng'amira ddagala lye naye bantu bebutabika kuba asalawo muleeta mu parliament abateeseze so mulimu n'abalala naye ng'oyo yakya bakwatidde empanga gwe singa bakugamba oddemu omusinkana toyagala kuddamu kubeera mu parliament era saagala kuba naye abasaasizi bamulonda nga bamwesiga nti basindisa omuntu mu parliament naye nabo ne balaba byakola ate nabo ne basiriwala ne baddemu ne bamulonda kitegeeza abantu abatukulembera era abantu bamanyi omuntu wakulembeza kati nze Kakembo nkulembera abantu b'entebe era ngezaako bafaanana panga ffe tetulina kitweguya tukola ssente zaffe tulina amagezi gaffe mu kibuga ekyasoka abazungu basooka kusula bw'otunuulira abantu b'Emityana nga bakuleetera Zaake omanya n'ab'Emityana balinga Zaake. Weebale nnyo weebale tweyanziza nnyo mubaka tweyanziza nnyo tweyanzeege program